Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dduniya n'oba nga oli bweru wa ggwanga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe ennamba yange eri 0703546931 ne ku whatsapp kweri 0703546931 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera 546931 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi assalamu alaikum wa rahmatullahi. Okay kale mbanirizaako buterevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okussako nga mutugoberera bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda n'ebweru waalyo abali ku mirimu egy'enjawulo buli byonna gy'osinzidde okubeera nga otulaba bigambo bingi bye tugenda okubeera nga ate tudiscussingako wano na wali emirimu buli lunaku abantu gyongera kubanga gye batabukako emisolo gyafuuse emisolo abantu bizinensi buli budde baziggala oyita ku kizimbe ekipya ng'abantu bakipangisiza omulundi nga tekinnaggulawo bwe bamala okukijjako ebibaati tewayitawo myezi 3 ng'abantu abo basooka okupangisa bakyaliko abakola bizinensi ku bizimbe ebipya be bayiga balya mangu bizinensi oba ebizimbe kwe babeera bazze bye bibeera ebya bbeeyi mu rent nga n'obusuubuzi obugenda mu maaso oba emirimu egitambulirako si gye mituufu gye bateekeddwa okuteekako awo nkyalemeddwa okubulwa nkyabuliddwa sayansi omutuufu ali awo ekyo kimanyi buzibu ki Uganda neno sawundi tewamutaddeko ontyo Uganda yemu ku mawanga ge barankinga agayina abantu abakyasinze okuggulawo bizinensi mu bungi okuggulawo okuzigula banguwa okuzikola neziteekebwawo naye era ripooti yemu neraga nti Uganda yekyasinze okuggalawo bizinensi mu bungi so emu ku nsonga abaggulawo bizinensi ebiseera ebisinga baggulawo bizinensi nga guddewo kubanga gundi agguddewo bizinensi gyagala okukola nga taginoonyerezaako tafuddeeyo kumanya biki ebigirimu bizibu ki byoyinza okufeesinga kireetedde bizinensi zaffe bandiwagoni ekyokubiri ate nga kyekisinga obukulu gavumenti teyambyeko bannansi kusobola kuyimirira kwetengerera mu bizinensi ezo so weesanga nga oli aggulawo bizinensi gyaguddewo omusolo ne gubeera mungi okusukka we yali alowooza ebizimbe ne bibeera bya bbeeyi n'otuuka ng'emisoso gy'olina okusasula bizinensi emu nga gavumenti eginokolako omusolo gwa bintu nga 8 eyingira 30% mu kapito ng'ate ne rent akulimu okitegedde so newesanga nga bizinensi nzibu okuyimirizaawo kati olwaleero bw'otunuulira ebizimbe ebiri mu kibuga ojja kwesanga nga Vicky atalina bizinensi ye yapangisa ekizimbe n'atandika okubeera nga ye ate apangisaako abagenda oteekako bizinensi nga ne nannyini kizimbe temumumanyi naye nga mumanyi Vicky gwe muwa renti naye nga ye wagenda wa mugga n'amuganza ekizimbe kyo nze ngenda kipangisa ye n'apatitioninga mu ngeri gy'ayagala ye n'atemaatema mu kutemaatema ateekawo standard z'ensimbi kugamba ezisukkiridde ne zikuba mmwe ate nga gavumenti tefuddeeyo Vicky kino tekirina ku bizinensi zokka bw'otunuulira amayumba ge tupangisa
gabbe inokusukka gayino koma. Yes, abantu baseera emizigo. Nti landlord azimba ennyumba nga yabaze singa afunayo abakonga aba babiri anti bo basasula myaka. Kati gwe okitegedde otuuka ne bagamba ennyumba teziriiwo. Kumbe yalindirako nti ebeerewo emyezi 2 buloka ajja mmuleetera bali abasasula nyingi. Kitegeera n'amaduuka bwe gali nnyo ate nga abantu business zongera okubeera nga government ezifuddeeko weesanga nga abantu bagwa obuze ebizimbe biggula abantu ne babiyiikira nga bangi nnyo n'osanga ekizimbe kijjudde ne wayita emyezi 3 eyasasula emyezi 6 kasita gyeggwako abamu bazirekawo balekayo rent ne badduka. So emisoso mingi Vicky. Nayina saaluuni naye nga bw'otunuulira ssente eziva ku saaluuni ne gavumenti ssente zeenona nti wane Makinde gavumenti yali eyagala abantu baayo yandikoze nti Vicky ayina saaluuni mu Makinde zirina emisolo gyazo litya amasaani go tujja nga kale 3% yetya nti kale bajja kuwangayo emitwalo 10 naye weesanga alina supermarket mu Uganda Makindi ennene bwaguuga ng'asasula emitwalo 20 mwegi n'alina saaluuni ng'erimu endabirwamu 2 ne mashini emu n'akatebe naye asasula 20 mwegi kwasatu niwesanga nga wali wansi gy'abadde 35 okitegedde. So tewaliiwo standard government ze yasetinga. Oyogedde otya nabo obalabikidde otya okitegedde. Yes. Kati weesanga ng'ebyo ebintu bisudde business. Ne tumalirizanga buli gwolaba afulumye ebweru alese akozeko ka business e Uganda. Tebagenda nti balemererwa bamala kugezaako wano ne bigaana ne basalawo bafulume eggwanga. Ate nno ne bannabizimbe kaakati bazimba bateekako ne store. Bulungi keesi ng'oli olemereddwa ebintu by'omu store tebabikuwa nti kale genda omulala alijja alitulikavaling ensimbi ezo. So bwette wetandise ndine Sajime mazima ogamba otya tugezaako yes obulamu bwowe buli bulamu kisa kya Katonda tumwebaza nti atuwadde omukisa ne tuzuukuka olwaleero buli wakuwa omukisa buli wuzuukuka abakuwadde omukisa abakuwadde omukisa okutereeza ensobe ezabadde mu lunaku olwajjo n'ezo zozooyitamu. So tukkiriza nti akyatwazise tutereeze ezo ensobe. Wetuba tulina bwe twamukola obubi tutereeze leero. Wetuba tulina bye tutaatereezezza ggulo leero ffe tulina omukisa aliwo atufunye nga ayitiddeyo. So tuli bulungi. Okay. Mwana omu yagenda namba juzi ku nalaba akatambi ku mutimbagano nti Mukama gw'olina pulaani yaffe eya buli kimu naye nkusaba busabi eyange olabika wagiteekako empapula nnyingi nyamba ogimpe ngikolemuko editi katono nze ngikuddize ogiseeke ku mwanje esobole okuvaayo eri wansi naye Viki ekyo kiraba abeera content w'abaana naye ekyo kiraba abantu abasinga bwe balowooza ebintu ebimu ebyayingira mu Mukama Katonda tumutika emigugu ebyaddala mu pulaani zaffe nga tuzikuba Katonda talimu kyova yatuwa sayidi gwe yakuwa amagezi osalewo olondeko ku kirungi n'ekibi nakuwa ne beetu okugoberera gwe buli kyowulira oyagala yetaggaanya judgment ye yakulinze wali kulamula. Kati bino etugamba Mukama Katonda alina pulaani yange ye yagamba ekigambo kimu nditeeka omukisa mu mirimu gy'emikono gyo. Bw'oba oyagala okukakasa nti Katonda tali mu pulaani zo webake mu nnyumba aleete ssente ojja tegeera nti tazirina. Kakati oli omwana yalowooza empapula zino nga bwe ziri nti pulaani ye yasooka eno wansi tebakulya ekinusu taziraba. Kakati Mukama kyamusaba afuneyo kale olunaku lumu takola ku pulaani ye wabula ajjeyo olupapula luno aye ajje ku nsi alukolemu edit. Kati bw'anaaba amaze okukola edit Mukama bw'anazzaayo pulaani ye ngeri edited tebagenda adduzaawa
eri wansi lugenda kujja kungulu Katonda atuukirize plan engeri yokka omuntu gyoyinza okuvaayo n'onenya Katonda yekka gwe njagala anenye Katonda yo ajja atugambe nti teyampa magezi. Ate nga teri atalina bwongo. Kati gwe atalina bwongo nga naawe okakasa tobulina gwe wekka gw'oba onenya Katonda ne teyakolayo atabulina. Ensonga nyingi tukomewo tuyiteyoko buyitizi weewaawo n'abakola obulungi banamwaka n'ababeera serious bafunayo ago ge mazima byetwogedde ng'oyagala okakasa ti obulamu bukaluba bwe buba bufumbo bufuule serious ate waliwo kibeera serious lubeerera ojja kale kakati ku lwalero Shamim Malende ne Zahara Luyirika basobodde okutuuzibwa NEC mu National Unity Platform. Bano ekyasinze okubeera kibasitula okutuuka mu NEC abakulu ne bagamba nti empala tugiraba kaakati enda kwabuluza ekibiina naye ennaku 2 emabega olunaku lwakuna ng'ennaku z'omwezi 14 Ganda abasibe okuli Akileo Kivumbi Edi Mutwe wa Kabi Smart Noli Muganda afuna General Gaddafi bwe baleetebwa mu kooti ku Masaka naye abawagizi abantu bana ababiri abakyala bano abegwanyiza ekyo Kampala Women MP balabwako nga beeyuza n'abamu okwagala kumpi okusuulayo obulala mu ngeri y'obulavu bwe baali bavuga babaganda baffe bano Edi Mutwe ne gundi ne Akileo nga babaleeta no Kampala wakati kati mkuwa waliwo obulagajjavu bungi mu nvuga y'ebidduka ne tulaba n'amenya n'amateeka g'ekkubo okuba alina omuntu omu gwakanyaye ne kireetera abantu okulowooza nti omukyala Sauda andiba yali ayagala kutuusa bulabe na buvune ku mukyala Shamim Malende mu ngeri y'okumukozesa ensobi mu mmotoka gye yalimu kukwo. Tukidde olunaku olwa kifo ekyo ku kadi ya National Unity Platform kiriko embiranye n'akazito mu bbugumu ery'okulaga obuwagizi ku sayidi zombi. Abawagizi batuuse n'okutandika okwevuma abalala batandise okubeera nga beekyawa nga ba foot soldiers abamanyiddwa okubeera nti babamu era imbeja ne bawuluzaamu ku mulundi guno kirabiddwako nga amawulire ab'ekibiina batandise okweyabuluzaamu olw'ekifo. Tulabye foot soldiers ba senior foot soldiers nga batandise okwega nze neebegera eno nange neebegera eno lwa kifo kino. Mbeera ki ereetedde NEC okugamba nti kaakati yala kimala mujje mutuule nga ne nominations vetting za MP tezinnabuuka. Ekisookera ddala kwebaza oba kino kibadde kuba ekirala nja kutegeeza kwala ebintu kyemu kyebingi sente z'abantu ebaani z'abantu kibali kubeera kikyeba ekituufu tutake nga tetunnatuuka ku kibadde of course ekyo tubadde twagala era tubadde tukisaba tubeerewo okutuuzibwa bano mulamwa bamanyi kinene kye banya naye nga tuzze ku byali mu kooti baganda baffe baleetebwa era omusango lirwa babazzayo bajja kukomawo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwe lunaku olwokutaano Friday ja wakati mu kkubo nga babazzayo mu kkomera
ate ne wabeerawo abaawambibwa mu kkubo ate ne babavuga nga babatunuza Kampala ababiri ye Eddie Mutwe ne Achileo Kivumbi ne batebwako emisango emipya full drill gino nga bagamba balabako nga bakola exercise emenya amateeka eyefaananyirizaako ey'amagye so emisango gino gyateekebwako newankubadde kkiriza nti mumenyi w'amateeka byonna ebyaliwo ekituufu byali mu bumenyi bw'amateeka engeri gye baawambibwa okuva eri kumenya amateeka essaawa ze baabatwaliramu mu kooti ziba zaggaddewo dda ssaawa 12 ekyo nakyo kya bumenyi bw'amateeka so ababeeyimirira baaliwo ne baaga tekimala naye nga obuusabuusa otya Joel Ssennyonyi etamala leader of opposition obuusabuusa otya esigi w'ekibiina Mulamba nti tamala so ekigendererwa kyali kyakusiba baana bano naye Vicky era njagala ojjuke nti guno omusango gugenda kufaanana ogwa Sseggirinya ne Ssewanyana ogw'ebijambiya weero tebagenda bassaako bijambiya naye ojjukira baasiba Ssewanyana ne Sseggirinya ku musango gwa bijambiya wakati awo ne wabeerawo gwe bajjako ye ne bangerako omusango gwa computer misuse nti yayiswa obubaka obw'obulabe ng'akozesa omukutu gwe ogwa Facebook era Ssewanyana baamuzangayo mu kkomera ono ne bamuleeta mu kooti enda so kati bano bo baabasetinga ennaku z'omwezi 8 ku guno omupya 8 omwezi ogujja ekitegeeza nti bagenda kujja nga 22 kyokka nga 8 bo bakomezebwa naye bali abalala bo bajja sigalayo bano balina emisango egy'enjawulo so bano asooka akkiriza bo basembera okubata Gaddafi ne Wakabi Smart naye bano waliwo ekigendererwa ekikusike kubanga eri babavuna musango gwa kubbisa lyanyi kati ate no baga nti unlawful drill oba assembly be balidinga mu nsonga eyo so ebyo bye byaliyo naye wakati woyogedde nga tujja ku byaliwo nze sibira ajja atuuka ku kooti ye Masaka Rope ya likanga ayingira yake ekibinja tambula n'omukulembeze wa NUP nga bakulembeddwamu Sauda Madada but ife abatatunulira bintu mu ngeri ya kucamuukirira waliwo omuntu gw'olaba ngazze but n'ekigendererwa abanaasobola muddeyo mulaba akatambi ako engeri Sauda Madada gye yayingira ku kooti n'abaana waliwo abalongo abafaanagana ennyo bali awo ku NUP kati omu yali ku ttiimu ya Luyirika gye baatuuka ku kooti nga balaga balese someone special ku kooti omuntu ow'enjawulo era nga bagezaako okulaba nga amawulire gamufuna abamu twakituna tugamba okay byabufuzi ebyo era tosobola mugana kubanga munnakibiina kya NUP ate mukulu nti atwala KCC kati ekyo tosobola buusa maaso ne tuvaayo olutalo lutandika munda mu kooti Shamimu Malende bajjako kamera bwe bajjako kamera ye teyakitegeera ng'omuntu naye abaali balaba beebuuza lwaki emikutu egimu gikoze givuddeko ng'ate gimanyiddwa nti gitera okubeera okitegedde ya nkyukakyuka
Sam Moyizi kanso bw'atandika okwogera ne gizzaako. Ne tutakitwala nnyo nga kikulu. Maybe wabaddewo disturbance mu kooti. Kati twasooka kitwala nga kikulu. Shamim Malende bwaddamu okwogera ne givaako. Kati awo tandikira abamu okumanya nti nedda wano waliwo ekitali kituufu. Era emikutu egyo nga teginnavaako gyatunula Muzaara Luyirika. Of course yali talinawo kyakolawo nga girina okuvaako kubanga aliwo eri ayogera. Bato neeva mu kooti negenda nga batwala baganda baffe we twalabira Sauda Madada mu katambi. Saagala kukimusaako nti yali agala kutomera Shamim Malende. Naye njagala okutunuulira behavior yali ku kkubo. Reckless driving. Okitegeera? Nti ye bw'atakola kabenje waliwo emikiso kozesa abalala akabenje. Then ne tujja ne tubuuza ekigendererwa kye mu kuvuga bw'atyo kyali ki? N'otuuka kussa muli mu convoy. Envuga etali nnungi neekukwasa ne wanuwe. N'ova ku layini n'osala kubanga zino enguudo baazikola. Nga oyina gy'olina okutambulira bw'ebeera round about kimanyiddwa oyina okumalayo. Teyasobola kumalayo. Yatema butemi. Ekitegeeza nti bano oba tubakozeseza bw'oba bano tubakozeseza kabenje waliyo eri ali mu kuvuga ye nga yeetooloola gw'ogenda okukozesa akabenje. Ekyo nakyo ne tugamba nti tekiri mu koodi oba mu nneeyisa ya NUP kubanga omukulembeze waabwe bw'ayimirira nga balina gye bagenda asooka babriefinga muvuge bulungi ku kkubo. Abavuga pikipiki temukola bukolomooni ku piki. Bino abibaga kikulu. Kati ono yabadde akola ebibye ku ntegeera ye n'obwongo bwe kye wabadde mugamba. Kye tulowooza nti obusungu yabujje mu kkooti e Masaka. Ajja nabwo ku kkubo naye ate era mu bukyamu. Kati tuvudde ku kkubo Mukama mulungi tewali yafunye kabenje. Ne tukkirize tugenda kufuna enjogera egamba nti abantu ba Bobi Wine ku kkubo bavuga bubi kubanga omu ku bo yakoze ekyo. Wakati nga gavumenti enoonya ensobi emu bweti gyesobola okukwatira ku kibiina kino waliwo agibawadde. Kakati ekyo nekyo n'okiteeka ebbali ne tujja ne tutunuulira akatambi ke yafulumizza. Shamim Malende gw'olemezaayo abaana mu kkomera weefuula omugezi. Okitegeera? N'ayongerako n'agamba nti jjukira ebugiri yiganga byonna n'abiggyayo ez'emabega. Kakati ffe abamu tugenda kubuuza ebibuuzo nti Sauda Madada ayinza okubeera omutuufu ku ntegeera ye. Nakugamba buli muntu entegeera ye kyabuga era tojja gimuggyako okutuuka ng'ategedde. Tujja kwebuuza ekibuuzo. Shamim Malende ebbanga lyamaze kumpi omwaka gumu n'ekitundu ng'apookya n'endwadde abasibe bameka abavudde mu kkomera? Ekyo nakyo n'okiteeka ebbali. Sauda Madada yeebuuzizzaako kuba ffenna tukkiriza tetumanyi mateeka nnyo. Naye abamu twafuna ku mukisa obukolayo bukoosi obutonotono. Sauda Madada yeebuuzizzaako nti Malende atuuka atya okuyimirira mu maaso g'omulamuzi? Procedure ki? Okitegedde? Mitendera ki mwe yayise okutuuka awo? Simanyi oba yakyebuuziza ng'ayogera. Kuba si buli lawyer ali mu kkooti nti asobola okuvaayo automatically n'atuula. Tukkirize nti omulamuzi yabadde mu mitambo gy'omusango ogwo. Wakati mu kuvuluga abaana bano nga tebaagala baveeyo.
ye statement yakoze ku Malende nti ate gwe oyingiriddewa wano niyo mulamuzi akimanyi nti teri lawyer yeewa musango. Yes. Lawyer agenda okuyimirira awo akola okusinziira ku biragiro bya client we. Okitegeera? Yes. Tova mu bbanga nti nze ngenda omuwolereza nedda. Oteekeddwa okusaba olukusa okuva ku nannyini oba omuvunaanwa. Ekintu Malende kye yakola nga yakatuuka wano yalambula amakomera gonna. Abalambula. Bo bennyini ne bamandate akwatagane n'abalala ababadde mu musango guno. Era nga babayamba okuva mu kkomera. Bakanso Moize. Kirize nti okujja kwa Malende ina speed gye ku misango gino. Twawulidde Rope ng'agamba tuli basanyufu nti oluvannyuma lwa byonna alisiti baseetinze okuwulira omusango gw'Abaganda baffe. Oluvannyuma byonna kiza n'ogubaddewo okumala emyezi musanvu bamaze mu kkomera. Myezi 8 boganga nga talabika. Amaze n'alabika. Bino byo tubitunudde. Okay. And even this, omaze already okulaga obusungu ku muntu. Ate ne wayita essaawa n'ovaayo n'oyogera nga byo omuntu si bituufu. Okitegedde? I mean si binzo si birungi. Nga tukulabyeko emabega. Ngula no. Suubira okubeera nti omuntu yenna ategeera obwongo bwe n'entegeera ye tasobola kutwala bigambo byo nti tuufu. Ebo nali biased. Yeah. Kyekimugjayo okuba nti ayogera ebigambo nange ebyo. Now, abaana bano bwe tutunuulira Sajime. Kasokezi gyo issue eno. Yes. Olwaleero Vicky. Malende azze. Yeah. Bobby Yanga tumulabye. Tumaze okutegeera n'olunaku. Byo bagenda okubeera nga bawulira ku misango gy'abaana bano. Yes. Tolowooza nti kino wandisoose n'okya appreciatinga before okubeera nga olandagana ekirala. Ekira kinjagala okusembayo ne Sauda Madad oyo nti ndowooza kyekiseera buli muntu amanye layini ye. Rorio. Kino ngenda kisindika eri pate. Yes. Waliwo abantu abalowooza nti balwanyi okukira ku balala. Era nga balowooza be bawuninga NUP. Without them, there is no NUP. Kino tekigenda kukosa Madada. Simanyi biruubirirwa bye. Yeah. Era kyenkakasa mmwe temubimanyi. Wabula mulabanga muwagizi. Kino kitwaliramu abali ku secretariat. Yes. Okutandika okutunuulira enneeyisa nga temutandika na ya leero muddeyo mutandika reviewing obutambi ku nneeyisa y'abantu abamu ne costs ze babaleetedde nti omuntu omu gwe mumulaba naye ajja kuyuza ekibiina ekisembayo wakati wa Zaala Luyirika ne Shamimu Malende. Njagala side emu etuyambe ejje ssente mu bintu bino. Kuzino side zebiri. Yes. Kuliko side emu. Kuliko side funding nga ye eri mu kulwanyisa abaana abali ku kitebe olw'ebiruubirirwa byayo. Etuyambe ejje ssente kuba natandise nkugamba nti okwagala ebingi yensibuko y'ebibi. Batandise okutema abaana ku kitebe ababadde solid. Yeah. Abadde basse ekimu. Bafunye side n'okutandika okwerwana. Kigenda kuva ku level y'abakulembeze kike. Abaana abaali bakwatagane bafune enjawukana. Ekitegeeza nti omukulembeze waabwe agenda kusigala mu matigga. I'm yet to confirm this. Naye bangambi kuba biri bano. Sinna kikakasa. Nenga njagala kufuna budde nkikakasa. Nda ino nja kikakasa. Kuliko omwagabira abaana emitwalo agago. Kyekyo kyenkugambe nze ate kuliko omulala. Gwe balumiriza obukodo. Nze mbamanyi bonna. Nti n'omutwalo gwa data ayinza obutakuwa. Eggulo. Yes. Eggulo.
nabaddeko n'omuntu omu eggulo nga konfaminga kino kyoyogerako kyova nkugambye nti omuntu omu ku bano ajje ssente mu nsonga zino otherwise tali mukutula tali mukuba munne ali mukwabya kibiina ayabuluza era mmanye kimanyi oyo yaani sina kindi mumpolampola munoonye zo ssente zivaawa kubanga nazo abamu twategeddeko ssente gye ziva ezifundingibwa oba ezifujjirirwa ye zaali mu kuteeka mu baana bano omu ku bano yes kati muyambe ekibiina nina ekintu kye nnalabye era nsanyukidde nnyo NUP kyekoze neke kyekoze olwaleero tunuulidde ennaku nga 2-3 emabega enneeyisa y'abaana bano abawagira sayidi zino zombi naye ndaba nga ku bana ababiri abeesimbyewo Luyirika ne Malende tekuli agenda kufiirwa wabula ekibiina ng'ekibiina kigenda okufiirwa bulungi nnyo kuba natunudde ne ndaba nti singa Nuupu ekwata kaadi n'egiwa Zahara Malende n'avaayo n'agamba nti nze ndi mwana mulungi kaŋŋondera ekibiina sigenda kwesimbawo as independent n'ensigala emabega abawagizi ababadde bavumanga Zahara Luyirika nga Bashami Malende bulijjo bagenda kukozesa obusungu bagambe ffe tetugenda kulondaani Zahara kakati ffenna tubifiirwe katukaleke akakazi kali kagwe tulage ekibiina nti gwe mwawa Nuupu ye mukyamu gwe mwamma ye mutuufu kati bano balondesa obusungu balonda NRM kitegeeza Malende tafiiriddwa ne Luyirika tafiiriddwa kubanga Luyirika already amaze okubuuminga erinnya lye nti aweddwa kaadi kati ne bw'aba agudde already aba akoze eki aba ayise kitegeeza pate efiirwa wano pate era nsanyukidde nnyo Muwanga Kivumbi alina ekintu kye yatandika nkirabye ng'akikola mu bitundu ebyenjawulo naddala ewali obunkenke ayita abantu abo ne batuula ne banywamu n'akacyayi era yakkiriza nti bwe tutuula at least tubaako kye tutuukako nsanyuse nnyo lwakuba balekerawo okulinda mukama waabwe kubanga bw'abadde atandika statement agambye mukama waffe atulagidde ne bino bibaddewo ebbanga lyatabadde mu ggwanga ate nga biri mu Buganda bimaze kusajjuka tebandi birinze kutuuka eno babadde babiraba eno emboozi etambudde weeks 2 okitegeera weeks 2 temubirinda bino mubayite mangu nga n'abalabe bammwe tebannaba kubakwata nsobi kuba kati wano kye nategedde waliwo omuntu anyway okikonyeeko wali sente gye ziva yes ayagala essanyu lye kulaba nga Nuupu ebadde bweti eyawulwa simanyi oba okimanyi nti nno Saawa Minisita Robinah Nabbanja Kinyana Mpindi ne NUP weeri yes gwokimanyi waliwo abamala okuva eno nga bajja ku kitebe oba obadde okimanyi nti waliwo abava ku kitebe ne bakyamako eri kisoboka tubamanyi be baani bangambye waliwo omu alina ssente z'ebipande gwe tokiremerako nga mpitirivu nzibu so abakulu eyo ensonga mugikoleko yes nalabye eggulo Zahara Luyirika oluvannyuma lw'essimu n'ebigambo ebyabadde bitambula n'akatambi ka madada nawulidde essimu gye bayogedde ne Dr. Kwefu yes nga bw'oba owuliriza bakubidde Malende ne basose kubira Malende bw'oba owuliriza naddala ffe abaanalayizinga ekigambo ku kigambo ne toni omuntu gy'akozesezza Malende bino ebintu yabadde mabega waabyo nti yabadde n'olunaku oluzibu ali mu kooti wuuba ate babajje bawututte Masaka ensango byawedde kiro nga bw'omuwuliriza absent in fact nga n'akatambi tannabakalaba ne biboogera tannabiraba bakubidde Zahara Luyirika bulungi nnyo n'agamba mpozi akatambi sinnabakalabako naye gwe olinga waakusatu kuba nkubidde njagala mbayite bakampe nkalabeko nedda kano kabadde tekeeta muntu kuyita already kasatulating all over the social media nfunye ezo zezimu ku codes z'abannamawulire zetukozesa mu ethics zaffe nti I've been informed okitegedde newankubadde ekintu oba okimanyi directly
ne because onoonya ngeri gyokyanjuliramu abantu okisabika. So eno enteekateeka njagadde. Zaala Lwirika yavuddeyo jjo n'akola akatambi nakaagadde nnyo. So eyo kabaddemu solidarity nnyo Zaala Lwirika ekyo kye muyina okukola. Ebyaddala ekyo kye muyina okukola. Naye bannabyabufuzi balina ekizibu nti mukamwa ne ku radio ne ku TV afuluma kirala muye mubeera mu kirala. Ne mu reality naye afuluma kirala bw'omusanga mbuntu. Message gye wakoze wallahi emala bumazi okujjako atategeera. Mwabeefuula nti mwagala nnyo NUP n'enkyukakyuka. Ensonga entono ebajje ku mulamwa gw'ekinene. So eyo ensonga saagala girwako abakulu mwebale nnyo mwebalire ddala kye mukoze olunaku olwaleero. Sanga kinakkakkanya ku muliro. Abakulu ina disciplinary committee. Disciplinary committee ya NUP muyite Shamim Sauda Madada. Ngabe mwakikola ku baana b'amawulire nga batandise okubehavinga ba map media ne baani. Si Sauda Madada yekka. Press yonna. Muyite press yonna. Nina statement eyakoleddwa Swabla. Nawulidde Swabla mu kooti. I don't know. Bachi tulekawa. Amazima n'empuliriza ne map media. Ayogera. Ebigambo bya map byanzizizzaayo ku lunaku n'ekiwandiiko n'empalana zaabwe ne press mubo. Yes. N'ekiwandiiko kya Nkinga. N'enzikiriza obuzibu mu baana b'amawulire. Babayite. Ne ekizibu kiri kimu. Sente. Ate omuze gwa Nuupu okuva edda kuba nze naliyoko n'abaana abo. Mu Nuupu mumala okukola teri gwe bakola ki? Gwe basasula. Ne bwe mba baakubaako kasente ke mufuna mukafuna nga luvannyuma ng'ate mwenna babawo ensonga lwaki bakola ki? Babawa. Kati waavuddewo omuze ogwo ne waddawo omuze gwa nkwokyayo. Gundi Sajjime yeesimbyewo kanoonye ku simu ya Sajjime mugambe nti ngenda kukuwanika nengenda kubeera ku side yo. Ngenda kuyisangamu. I think bwe muze omubi. Ate bannabyabufuzi ba realizing